Kintu kulembeza Katonda bingi bituvaako naffe time efe wenetuuka tujja kuvaawo era n'ensi waliwo abagisookako. Buli kiramu kyesigamye ku kufa. Climax y'obulamu kubeera kufa. End of life kubeera kufa. Nobody can be you better than yourself. Weesigamye ku Mukama Katonda because one day one time nga otamanyi gye twava eyatuleeta ate alina obuyinza obutujjawo. Kiseera bwe kiba kituuse nga kyekyo maybe tosobola kuwaakana naye okuggyako okumwesiga ennyo n'okumusaba ennyo agira kyakwongera time naye buli kiramu kyesigamye ku kufa. Buli ekizaalibwa kimala ne kifa. Oba kiki oba oli mutemu oba oli mugagga oba oli mwavu oba gwatte nnyo oba gwalina tegeti, one day one time you will die. Enda ku celebrate ngomula mwanko Richard tujja kusigala nga tuli wamu ne mukyala we n'abaana be. Alese baby boy family gwe yali yayanira mufuna wa myezi. Bible ga nti totanga tobanga toyendanga. Buli muntu alina empeera mu buli kintu kyakola. Toyina buyinza ku bulamu bwa muntu okuggyako ye yamutonda. Muleke ajja kugenderera. One day ajja kuvaawo.